Nazzikuno mu Buganda ekyoto kyakozesebwanga nnyo mu kugunjula abaana nga bakyetooloolanga mu budde obw'akawungeezi ne bookya kasooli wamu n'ebirala olwo abazadde ne babasomesa ebintu eby'enjawulo gye buvuddeko Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II yalagira enkola eno ettukizibwe mu mulembe gwe guno Omutebi nga mu kiseera kino ng'Obuganda buteekateeka okujaguza amazaalibwa g'Omutanda agaliyo olunaku olw'enkya ab'essaza lya Beene ery'Ekyaddondo abakulembeddwamu Kaggo Hajji Ahmed Magandazi Matovu bakumye ekyoto ku mbuga y'essaza Kyaddondo ne basomesa abantu ba Kabaka. Omusomesa omukulu abadde Dr. Frank Ndugga ng'ono asoose kuwa bibalo ku kawuka ka Mukenenya n'asaba abantu bongera okwekuuma. Waba oba kuddaga n'osuppressinga akawuka nga tekakyalabika mu musaayi oba tokyasiiga. Era tulina pulogulaamu ey'enjawulo gye tuyita pre-exposure prophylaxis nga kitegeeza ki? Nti nze sinaba kwegatta na muntu naye ndowooza ayinza okunsiiga obulwadde. Ekyoto kino kyetabiddwako n'abaana b'amasomero era nga Dr. Ndugga abalaze obulabe bwe beeyitira singa beenyigira mu bikolwa eby'omukwano nga bato ng'abakuutidde okwekuuma okutuusa nga bamaliriza emisomo gyabwe. Okaba nti abaami babeera nnyo basaala okaba nga bataasa omwana ow'obuwala obutafuna kawuka kano aka siriimu. Kale nno nga bwe tukimanyi nti akawuka kano kakyali waggulu, tukimanyi bulungi nti mirimu emitwalo nga 3 mu 2017 baali balina akawuka kano, ate nga twakiraba nti emitwalo 85 baali bawala, emitwalo 49 be baami. Abantu ab'enjawulo babuuzizza ebibuuzo era Dr. Ndugga n'abyanukula ng'abasabye okugenda okwekebeza bamanye we bayimiridde ku kawuka ka siriimu. And doctor, my question is, if it's like a person has HIV and is a student and he or she uses a sharp object and I also use it, can I get HIV? Obwedde okusomesa kugenda mu maaso nga bba abaana wamu ne Dr. Hamis Luhurwa akulira ekitongole ky'ebyobulamu mu ssaza Kyaddondo bookya kasooli ng'ono bamugabidde abantu abeetabye ku kyoto kino ekiba kyamudde nnyo. Wabula mulina era okukimanya. Hajji Kaggo Magandazi Matovu awadde obubaka bw'amazaalibwa ga Kabaka ag'omulundi ogw'enkaaga n'asaba abantu b'omu Kyaddondo okujaguza amazaalibwa gano nga bakola ebyo Kabaka by'atulagira. Nebaza abantu bonna balina bye bakoze okubeera nga bayimirizaawo essaza Kyaddondo ne Buganda ne Uganda okutwaliza awamu okubeera nga beewaayo ne bakola nnyo okulaba nga tubeera bwe tuti. Bo Bannakyaddondo beesunga amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka agagenda okujaguzibwa enkya era ng'abantu ab'enjawulo boozaayozezza Ssaabasajja olw'okutuuka ku mazaalibwa gano. Kizza Peter yakusakidde eggulu erino ku lwa KSTV Agaleero.